bannange nali siwulira mpulira abantu simanyi onnyonoonera erinnya lwaki onnyonoonera erinnya kati neryange balitandise naye bannange ani annyonoonera erinnya nga terikoleka erinnya terikoleka omuntu nadda ku linnya lyo n'asombola n'alyoka adda ku linnya lyo n'ayo erinnya terikoleka nze nno munnange ebyo ebyannyonoonedde erinnya sandirize sibifaako nnyo kubanga nze ne woyagala okunnyonoonera linnya kiri onoyonoona nga liri wala naye ttiimu yange njagala otwala warning eri ba tiktoka. This is serious. I like you so much. Munyumira munsesa to the maximum nti buli ssaawa nfuna faani omupya. I love it. I see when young people share to take me for their content because I'm the cash crop, like I said before. Cash crop ekirime ekyettunzi ebintu byayiculinga weggambo ino bitegeera ekirime ekyettunzi ye cash crop. Era ne mu industry oba onookola emigaati, emisumaali, emitayimbwa, amabaati, weetaaga raw material. Iculire roki raw material. Kale nga n'ebintu byonna bikutuuseeko omutwe gukulumye okoze eki biki weetaaga drugs. Julies the drugger. Mu nnyanja eyo yonna gye tugenda okulaba semayanja ennene mubeeramu zishaaka mu ocean. Temubeera shaaka mu ocean yeyichuli. Naye ng'oyagala okumpitirako nkolemu content. Thank you so very much. Mbalabye bangi. Naye I will not tolerate muntu kuvaayo n'ogamba mbu simanyi wampa amakanzu, simanyi tomanyi, simanyi nakubba ssente. Muganda wange, let me show you something to look clearly now. Tunula bulungi olabe ezo zonna nkovu kuba tuli ba beast. Olaba bulungi nkovu. Tolabanga nseka. Sirimu ebyo tyasimanyi nja kukuloopa. Amateeka nina naye ate ndi vere buluto. Nze ndi buluto nja okusensa. Tiimu yange ejja okusensa empi. Onoonye wooloopa nga tewalabika. Ffe tuli ba Kibuli, nze ndi wa Kibuli isima. So nkolaamu content yenna mufunemu. Become anybody you want to become. I'm not bothered. Naye toddawo n'ogamba simanyi manja, simanyi nakubbi. Ebyokubba sitolerating nabyo. Era oyo omuvubuka wa TikTok nkubuulira munnange kiba kirungi nnyo wejjeyo onneerage onneetondere. Otherwise nja kufuna wane Kampala, nja kufuna naye wenna kufuna lw'olitegeera amaanyi n'abafuga. Gezaako byonna byokola naye lwendi kufuna lw'olitegeera amaanyi n'abafuga. Tiimu yange ejja kukusanga owulire. No mercy at all. You will scream for mercy like a pig. And forgiveness now a thing. We don't it. Tetulina tetuchamusa. Fetuchamusiza nno ddala. Tukuchamusa. Kati beera ng'okola oyo content naye mpozi ng'odduka mu mawanga Katonda akuyambe obeere ettake naye nja kufuna. Nze ebintu byange biggwa day and day naye bijja beera vere buluto. Bijja beera vere buluto. Genda otegeera amannya gange engeri gye nzijanga teekawo. Kati genda osome nnyo ku Elichapo. Embeera ejja kuba vere buluto. I will be very mad. You will ask me for forgiveness and I won't. For front line kutubera deire. Coward is winner respect at all. Yeah. Nze sifaayo
naye ttiimu yange munnange ejja kusangiriza ojja ogenda owulira n'okusiba ate nsobola eyo extended arms teragikozesa kuba siri bwe ntyo naye munnange nno n'okukwata obukwasi n'enkuteekayo wali be baba nakyo kisoboka ne bakutwala n'obeerayo nga tolaba bwowoza naye nga gy'oli ng'abantu bannange kwerayiridde munnange nga fayiro tejja mu kooti naye nga gy'oli tubikoleranga no ddalana ebyo bibadde by the way anyway Abuduswamadu bakoze revenge olunaku lw'eggulu olwamaze osibulukuka bwe bati jalla jalalo Sumaya akankwasa natukunda essimu nalabye ejjaamu naye basiraamu kiki sitaani bagitadde naye ogitandikiddewo okujeŋŋanga oyingiriddewo kati obaddemu kisandula obaddemu akaana nga bayina eddiini kati n'abalenzi si nnyo naye wali obaddeko n'akawala wallahi nga kayingira Kurani nga kakwagala naye nga kategeera eddiini ng'ekisibo we kituuka kitegeeza kusiiba enjala ebeeraawo ate we kamala osiiba ne katandika sittati bashamimu malende omuwala ng'omulinze ekisibo kiggweko omweyoze ate nagamba atandise sittati obula okuva mu busiraamu anti basudde yagamba tisenga abakazi yali nguuli tin'abasiraamu bandireeye mu ttuntu kabulengana eddiini senga abakazi mandaazi nga twadiridde mandaazi atunda amandaazi yandifunye sente mandaazi kati ovanga kulinda akaana bunuulu nga kategeera eddiini nuulu nga yategedde eddiini oyinza olowooza alina nabbi mu kafaananyi n'omugana nuulu ekisibo kyawedde tandise senkyali mu sittati n'owulira embaga noba kanjira ndedde exaamu kijakirini awo geno tuuke wa jakirini nga yayingiramu omusambwa gwa nayiti puleya ng'ate naye yayingira mu bayibuli n'ajula ogimalawo noweesanga mu masaŋŋanzira noba naye bannaye enfaaki kanneegendere mu gavana nsanga ebitambala mpale bibeera ensi ekyusi tebakyaswala tebagira mu mpale proud olwo yaŋŋage kukisaala I wanted to play but I'm not in knickers neŋŋamba naye oyo ono jjajja w'abaana yennyini fantastic erinnya lyange ppya bampita Daddy Janati taata Janati omubwa bwati taata Janati ligatteko nnyo congratulate me ama Janati nkwagala nnyo tugenda lambula ebintu bingi tujja na linnya ennyonyi ze ne Janati yaŋŋambye Daddy nambuza naŋŋamba Daddy ndabye ku mapeera pulira bulungi bambi ndowooza amisinga taata we nabadde nsooka okusooka nga ndowooza byakusaaga naye munnaye si byakusaaga oli tali mu byakusaaga ali mu bya ddala nazadde anjagala buli kiro ampeereza meseji sula bulungi Daddy zuuku ansabira essaala tezigambika no weapon shall be formed against me that will work kati nakitegedde kubanga oli Katonda yamundeetedde Daddy Janat straight away simanyi nasabye Katonda natandise nakuyomba nze ayi Mukama Katonda nannyini buyinza mu nsi eno tuzuukusa olunaku lwa Sunday once again otuyisiza mu Eid nga watuyisa mu Pasika ziri ennaku endala amawanga gonna abantu basanyuse wadde nga mwabaddemu obukosaakosa Mukama Katonda era bangi bamazeeko oli wa ttendo tukuume ne famire zaffe n'olwaleero neera tulabe nga tutuuka ku ebyo byonna bye twagala tuyise bulungi abantu tusigale ku mpisa n'ennono ze tubaddeko twebeere bantu balame eri bannaffe omuntu wakusaba ekisonyiwo omusonyiwe tunaakusaba ekisonyiwo naye maama etanedda gwe nga Katonda asobola okukusonyiwa gwani tosiba busungu bwa ttumbiizi
okkirizanga ebiguddewo lwajjo ne lwaleero amiina ya arabbul alamiina saala egenze byonna osookanga nossaamu essaala ya mukama katonda nogamba baganda bange naye shakibu kiki ennyo kyofa n'ensi omwana alinga awasizza vagini emidaali gya golodi simanyi era biki omwana Zari ayagala laavu yeemolanga ali 18 omanyi akaana kana ake 18 19 20 ng'okayina katoloseeka laavu ebandala obu 21 fresha naye kakati Zari oba yakopa n'emoola y'abaana yeemolanga vagini abakazi baayagala embaga n'omugala waliyo konteyina yange naye n'okuddamu okuwasa n'okugyayo konteyina nkole ki gamba sooka tuddemu embaga Shakibu ofa ki n'ensi amalala gasusse Shakibu simanyi golodi simanyi oyagadde kikazi yegwera stiboni waakyo nagamba nekinyirira bannange muyiga okwerabirira Zari omwogerako birala naye okunyirira ku muzuuli muyiga okwerabirira mubenga ojja kuddawo musimanyi oli muto naye nga wayiika waliwo abakazi abakulu abakuze ne beerabirira nga bukazi buli ku muzuuli naye n'omulaba oli yenna nga amu 25 naye nga kabulenga ne 25 ya understand naye nga tokita tekikulimba mbu kigenda saba leero kinywerezeewo kama mbaya ni mbaya oba bakinoonye oba essimu evuga oba wafunye kya kinywezeemu olwa sande luno kama mbaya ni mbaya omwana Shakibu yeetimbye yeekoze ebintu ntwawo wiiki ennaku zino 3 yakoonona emitwalo nga 8 egya $8 ku mukazi ofa ki n'ensi Shakibu embaga yo oba yalekawa mimi ono yali agamba yakuwasa kati yasigala waliwo ebifaananyi byendaba bitambulamu babuloga bibeera bifaanagana bya luumu mimi yawulira atya kuba kati Zari yalagira ddala ti nze newoba tonnafuna divorce baawo mufumbirwa bannanga akakazi kayina power women with the power tova ku edikwota leira tova ku edikwota emmotoka kati ovuga 0 mileage edikwota beera patient trust the system naye n'obawulira namukubi omugongo yanyiizizza don't kiri kintu nabbi yakikkiriza tokubanga bbaawo omugongo abakazi nnimiro zaffe tuzikoolenga naye yatujjukiza obuteetaatala paati B lwakuba kati abamu mwayitirira supu w'ennaanansi mbw abayitirirako munnange naye nga batugamba bakazi nnimiro zaffe tuzikoolenga nga we twagalidde si mukazi gwe kutandika ategaana musajja kukoola nnimiro ye ya rabbi ono ambassador Faizo team Eddie Kenzo am live from Mukono muli mutya aba Eddie Kenzo mugamba mutya fikira story ki mwayimbye ne Morgan Heritage awo ne Chameleone yayimbye ne Morgan Heritage yes 69 yete mwina kye mwakola naye mwe wadde ebifaananyi fikiravu Morgan Heritage yewe Kenzo asobola oyimba ne ba Morgan Heritage ebintu ebyakuwangaaza awo mujja kikuba muko mwebale awo njabbeebaza naye nga still nkutegeeza nti omukazi yenna musuute nze ekyannemya abawala butabasuuta nga neepanka nga simanyi nti nja kkaddiwa
saakaddiiraawo magezi nze nga buwala obwakabi bunneefasangana naye nga maama kyano nga neetegedde bitya obadde ki naye nagenda okitegeera nti okweguyo ennaanansi yo wotameroni yo goowa vakedo n'emiiti kikwatirako ddala toleka mukazi genda ebweru eyo wabaayo abamulinze ne bwajja ekiro ng'akunyiizizza tomugobera bweru kuba omusiguza aba alinze awo wowe ddayo gy'ova kumba omuzzayo mu mikono gyaki gyakawaddwa mukazi olugagamba kate obongobye nga sooka oyombe nga woggalawo yombera munda n'ennagoyo gabanesi sitole ki wekyangidde mu London mutabani wa Queen okujja mu London gavana bali kufumita na fooko ne bakola bati naye nga tokyayinza oli mutabani wa Queen kati King Charles gavanesi mwana wa King Charles abaana bezano bamanyi yatulambuza London awo mu magezi basukka big up on yourself gavanesi large spinning media kiri kitya nonyeza TikTok oyo ngenda kukuterako emitwalo aga olabe ba TikTok we bakunoonya bajja kundeetera naye ojja kwewuunya ikyuli gw'onoolaba yes omukazi muwaane muwaaba kyeyeetaaga okubeera entende baayagala ebintu simanya ya mu Queen muyite Queen naye bw'omuyite goowa ng'ate takitegeera kumbe goowa oba omuwadde erinnya maanyi gavana walambudde London naye onyirira gavana onyirira mulenzi wange nagenza owulyange engoma bagikuba eri neŋŋamba kyekyo omwana wa King Charles owookuna chocolate boya nali mutute wa Museveni ate nga wanopo nadduka twali tumumaze namutwale wa Museveni nadduka gavana wawona Museveni wabadde ekyanja kyanja ng'oyagalayo ki omukazi ku Bulaaya wakuwaana ebirabika ng'ebiswaza gwe bitwale tofaayo oba onookuuma kumaka naye geza obe n'olujanja ennaanansi ekulemye ogenda mu malirizo oli kuba Mongolia Balomania simanyi Bayukurayina abo balasa naye ettooke lya Bulaaka eryeboobedde liti osaba okulule nga zonna ziteredde entende ku Bulaaya beera hambo andika nga tonyiiganyiiga oba onyiiganyiiga ovudde ku naanansi straight from Belarus wangi omukazi wo goowa vakedo katunda kabaala naanansi nandigoya balugu mutuume erinnya nga batutuumye mannya bawala abo mu ssomero kano jeno godi lodi kano jeno daddi nogaba naye ndiki kugonna gano gonna amannya ninako linnya kyetuufu baana mmwe mukama abalaba nakuyita jeno we muyomba nagamba siina nakyennawulira n'omugala ate kati wali ompitira kikkano simanyi jeno abaana baabo ate Katonda yabakolanga be basalawo gwe neweweepankootya naga sima wa ddakiika 2 ebisajja byonna nga bikwefaga mukazi atuse oli wa ddakiika tebiyinza nakumanya nti alimba balimba abaana abo ng'anyiize naye nga wamutuusiza ddala ku ntikko wamuwulira n'atandika n'obugere ne bunyenyanyeenya n'asiba emimwa namikka n'omwana namikka kiki ennyo kyofa gwe gusoose n'alyoka akubbira ssente mu magezi ampita afande batuuma amannya abo baveeko kano fande simanyi omutaka omumbo wa omuzaana
ngawo wonna ayagala kukutula beba tukutudde women ozanya n'ensi eno mwana w'abantu bali bakusudiya ne bakujjako buli kikyo omusambi omulala yeerabira okubeera Asani Hakim West Brown kati talina sente after divorcing his wife. These women come with a plan. Ronaldo Chobola mugezi bwoba oli tantala kumalaga wasa mukazi mweru ate abaddugabo ba agent bangwirawo ne bakuleetera omukazi omweru omusajja gwolaba ebbuwe yandiwasizza omukazi oweewaabwe neweebuuza lwaki basita bano tebafuna ku bakazi beewaabwe bandya agent aba yakuleetera dde omuzimu ng'agubaliramu ssente zo. The moment you divorce ng'ebyobugagga bigenze kati buli musajja yeetaagamu akaakiimu lwakuba ne bamaama b'ennaku zino si babbi balwadde. Yes, bamaama temubbye nammwe ebintu by'abaana woowe. In this guys since enkuzaala tondaba mukamwa naye mwana gwe oyinza otya okwogera nange otyo ye bannange omwana talina mpisa muyina blackmail gye mukozesa mu society naye ng'ogenda obbizuulira ddala nga maama yabadde mu kutundira ddala ebintu by'omwana we naye bali abawalabu maama wa skimu talina tatoola ku ssente za kimu teresa maama we Uganda olabe ne ku Bulaaya abazungu tebalya child support naye bamaama abaddugavu ogenda oweze 18 ng'olinawo waddaga saakuleeta ebweru ye omanyiira ani omanye ebintu byempiseemu okutuusa wa maama tubuuza ssente ziriwa naye nga kiba kyetaagisa kyekyabamaama n'engeri gye basapootingamu abaana baabwe sikiinaako any problem oba ozisanzeewo oba tozisanzeewo solongas okuze mu nsi ezo nga n'obutabo bumyufu obusanzeewo tofunye empapula ebyo by'essente nange tombuulira maama oba azikozesa byayagala azikozese naye nga sisitimu eraga tasaanidde ye understand kati wekito wekiri weeguye ku mukazi bw'oba toweeguyiza ku mukazi otuusa okuba nga ikyuli buteeguya bwe bwantuusa ku bino byonna simanyi lwaki omutima gwange tegweguya waliwo wentuuka nga njagala kugamba bambi nigugaana seikyuli simanyi nayandoga wangi wana ku mukazi musitule oba mugwa mugwe omulage nti onzitoweredde munaabe mwenna naye Abafirika atyo naaba ne mukazi we kyokka ate mukazi we bali babiri munju ate wagenda naaba nasibawe oluggi lw'ekinaabiro n'ekisumuluzo ofa kinensi oli mukazi wo laava ey'ebyama nga buli muntu alina ebyama tesobola kukula obeera n'omukazi wa Uganda emyaka 2 naye ng'agoba bintu birala nawe ng'ogoba birala bazungu laava eya trust yeekula naye taliimu trust kyovula abazungu be bakaddiwa ne babeera bonna ne bagula amaato ye aba ya trustinga munne nga tali ku bya ipisi kuba zimala ne zikulukuta zakulukusa edda eyalina ipisi ennene omuyiteko edda nga oba Katonda akikola atya eryali ettutu nga wa yali maaso guloli nga titozanyisa obudde nze nkubuulidde reality abakazi ennaku zino bajja ne pulaani mu bufumbo naawe omusajja beeramu ne kaakiimu akebbali woneemalamu wekojja beera nga beebuwe ba West Brown bawo bayavuwaddeyo omukazi tomunyumiza birala kati summertime etuuka ombulayo basobola mukko naye balinde mu winter bategeera nti baaba ate obuzibu obwatutta we tuba twagala tuba tetulina kirala kyonna kyolowooza ne woba onyiga kompyuta yesa saye mutaka ye takuganya
oyinza oba oli ku bibyo ng'omukazi tomuliiko naye nga ogezwako ye kasita aba ng'asa isa yesa kasita akolamu ako ng'omuzimu gukulinnya ebigambo gye biva tomanya obuvumu nga weyayingidde dde omukazi waali ng'otandise otokomoka omugambo oba omuzimu katonda yagukola watya ogenda olaba ng'omukazi yeesesaasesa yenga byonna by'omugamba biwulira buwulizi buli muntu alinayo olunaku olwo ng'omukazi wali tomusuubira naye ne weevaamu lumunoga ekiba kibe kumbe ng'ate gw'obadde otya ng'oteyakkiriza dda mu mutima bannanga olwo olunaku lunyuma nga buli ky'omugamba awulira kiwuliri mpereki tugende ffenna nagamba oke enkya nti mbadde sigenda nakko oke waliwo olunaku lwa oke tudde nga buli ky'omugamba naye ate waliwo olunaku olunyiga n'ogenda okwana eri walawala ng'olaba lino buli mu ngeri lijja kukkiriza bannanga omubi n'agaana gw'olaba ng'omubi ne yeepalawuda omwavu ne yeepalawuda nga tolabanga mwavu muzibu ng'oyagala mu mugambo ogitwalira Yesu oba Nabbi Muhammadi obudde banaakuziika nayo enki naye ng'omwavu yeetegedde bwananga wallahi baavu nga naye ng'olukwana lwonna lwefuula ekitaliimu ate n'osanga kiri nga kyana kyamalayo nga n'omutima gukuba enziga weeri kinyirira kyayika bulungi buli kikusanga kikubira kajamaayi Ismail n'ogamba nkiyiseewa ogenda okituukako nga kyakkiriza ddala mu January ebintu ebinyumira abasajja g'obimanyi teri kinyumanga kulonda kkubo n'ogenda mu pati kwanjula kuziika lumbe kiraabu pate baby shower simanya apartment opening simanya house warming amaaso ne gakkuba ku kyana n'ovaayo nakyo ku patolo olunaku olumanyi gwe tolutegeera ama ba champion temulumanyi tolumanyi ona champion tolumanyi champion selector Morris toluma buli muntu yenna ng'okulola olunaku oba tolufunanga toyina kyonyumiddwa waliwo olwo olunaku nga wagenze kuziika lumu mbanyumiza ki nga ngenda ne Kasumba Isima tugenda ziika eyo Kagoma tusanga bafiiriddwa naye nga waliwo akaana nga kayitidde ne nga Kasumba kano tugenda nako Kasumba nanga bannange Kasumba wampisa wa ddiini sibiriiko nengenda akaana ne nkagamba akaana nga kafa eddoboozi kakogerayo kafa eddoboozi nenga kalungi Kasumba limugamba akaana kafa eddoboozi Kasumba nangamba yijuli nemugana nawe tukatwala kuziika kuwedde nenkendayo nenkapolota ebigambo akaana kakana katulagidde simanyi tubeera katwe mu nkere twagenda ne Kasumba katwe mu nkere akaana gye kava naye nga kayina figa katono kati kayina amayuga gano nga bannange nga kekali obwo nentandika okuyiiya nenjega Kasumba ye mugagga yayina emmotoka nenkateekamu tukatwala katwe mu nkere naye we natuuka gye kabeera omutima gwankuba nenga Isima nakayinza obaga buno obwana obulungi obeera mu nkere ababooda abacapati baali babulyalya dda nga butukajja kusiigira bwereere siriimu naye ng'ebyo ebigambo Kasumba yabiŋŋamba ŋamba Isima akaana kano gye kava bwe nabirowoozamu neŋŋamba Kasumba nga Isima tuveeyo eno ne tugenda naye ng'omutima banenga kalungiwa omukazi yenna anyumira omusajja oba omujja ku lumbe oba naye kasitoba nga olusoosakiriza oba olwo olunaku lwagala tugende ffenna nga kafa eddoboozi sibebatuka eddoboozi lyabula nenga n'oba oyogera nga jjembe kalondoozi tugenda
tugenda saka lya natia kubanga ayeye gwe katwe munkere natiayo nze very monje nalunula omwana gye mututte nenga naye nga sinnamate nenga kasumba ebigambo bya mpolotera wano kasumba nga yeetwalanga kugamba nti bamuteeka ku nsa andabirire yannemesa kalike nayino lya mu kisiibo mwennyini n'agaanira mu ddiiro nengamba kasumba kana kazze omulundi gwegwo gwokka bakatumye ewaabwe kikomera nkimanyi tebabutaata guno omulembe gwe batadda edda nga lwa abaana nga tebava mu kikomera ng'oswama omuwala n'omuvaako nga bava mu kisulo ne bayingira ekikomera kyewaabwe nga wallahi olaba ku mwana emirembe gikyuse bukyuse okwana nga kwatutawaanya bannange nga waliwo akaana kooyagala naye nga luva mu kisulo bebaba kayingiryawo ekikomera newe bakatuma ku dduuka kajja ne gubbulaaza n'oga bannange tewali simu oba wakakafuna ogenda okudda ova ku ssomero nti ate baasenguka payini gye twayitamu bannayo ova mu kinaana temugitegeera kinaana kyenda omwana n'akulagirira ewaabwe ng'ojja obala miti nagamba bw'ovaamu entebe n'olaba akasaaluuni woowetera oti emiti esatu ennyumba gyono naye nga tetubula wallahi nga tuzituukako keeba ejjinja waliwo we bankwatira eyo ejjinja ku ssomero ne bansiba nga ate nina ayidi ya isima kasumba ate nga wemba ntoloka ntwala ayidi ya kasumba isima naye bankwatira ejjinja eyo ne giwunya naye era ne bamala ne banta okula bannange I can't believe it's just like yesterday nafuluma ne gubbulaaza ne gweyisaayisaawo ate waliyo babbulaaza nakukolako omukwano nayitirira nakutwala ewaabwe nakwanjula yanjula n'otuuka nga kati n'okukwana awaka kizibu naye ng'oyagala yingira kisaala ate simanyi wafuuka mwana wawaka noga netonyanjula nnyo wamaama leka ekiba kibe ate teri kizibu nga kulya sisita wa fulendi wo waliwo kyali wange kati yafa namwagala nnyo nnyo yali kyali wange naye ng'ayina obujja ka baby sister ke bannange ng'ayina obujja ng'ate muwerekera nako nga waliwo akakwana ne tugenda ne tumukuba eyo nga tuli eyo nga mwesi wanu muveeko gwe mwana ava ku sisita wakyali waffe mwagazaaki tayimu yatuuka sisita ate nange nga mumatiraga ne sisita mumatira naye wali waali obukodyo nga mbeera ne bbulaaza nga tumulunda naye ate nebbali nga ninamukano nga ne sisita yategedde kati wali waali embaga kyali wange oyo yannuma nnyo alafa ati agimanyi sitole eyo neeka bagimanyi nga nyinza omwetolokako neŋŋenda ndabe ku sisita mba naakatuuka ewaabwe bwenti bannaye ng'alinga alina omuzimu nga naye atuuse lumu maama we yeyantaasa yennyini yatuula ku ngatto zange ku mulyango n'atuula mu mulyango nga ndi mu nju yaabwe nga zze isuufu nga zze naye samuwe yawanudde n'amala n'akitegeera teri kizibu kulya nga kulya kisisita kya mukwano gwo ate nga kito ng'ate banyiiga n'omwewaayi gwe boolya tisi baganda babalala onyiiga ki naye bannaye babbulaaza mulina olugezigezi n'abanga yanaaba ne sisita n'omwamwana simanyi ate yiwa my friend kati obadde oyagala enemy wo yaaba alya sisita wo let your friend olaba nawe oli friend wange kitegeeza sisita wajja kuba friend wange kyokka ekisinga obuzibu ate omala olya sisita wa friend wo n'akitegeera nebibooke ate time neetuka ng'oyagala kikyawa bannange nga bulaaza ate waali awo nawo n'akolawo olutalo sematalo otandika sisita wange ate kati mwana ŋŋamba mbu no simanyi takyakutegeera nga
men are not to be kutegeera disite tubeera nga ku kututegeera sister ona ye muleke ayite mu balala bayita kyokka akunyumiza ebyo ate naye nga byayitamu ebbali n'omugamba naawe oli gw'oli naye era naye ayina bulaza we tokisussa bulaza ayina olugezigezi yantama kati no bulaza oba kale naye ate waliwo gafulendi bannaye waliwo gufulendi oguyinza okunyiiza akaana kakutegedde gunnamagwatala ne gweremeza kaana hey taweno don't go that way what are you doing with my kid sister leave her alone no ulira obusungu nobayuka kyokka nkaleka gamba sina buzibu nonyigira gu sister simanyi gufulendi ate ebiseera ebisinga guba gwa agawala agakula gato n'okwefasa obwana obwakabi ne guba n'obujja n'ogamba bannaye kiki ennyo omulembe gukyuse oyi sajja tuyita bizibu bannange Paul agambye jjajja ndikuwoota meloni wuuta tota obusigo buzaamu omusaayi meketa obusigo wuuta lyanga bw'onywa gafulendi ne gukulemesa omuwala ne gwefuula mbuno baava nagwo mu lubuto temugafunangako bannange nga gulina olugezigezi si gwoliko si gwonyumiza naye nga gwonna buli kimu gweyingiza mu buli kimu n'ogaba bannaye najjirwa gufulendi fulendi gwakulemesezza dde ogwana n'ogamba ye gufaaki teri kirumanga mukazi wofuna kalimu n'osanyuka naye ng'omutima gukuba gyakola busajja bunyirira buyina enziga bugagga butandika omuyita mu bupatepate omulimu gwa kabi akasente kajja tannagamba nti takwagala naye ng'omutima gwatandika okugamba nti guno teguube mulimu bulimu embeera eyo naye enyiga boosi nga yakwesimbidde mukyana ku mulimu omulimu mugwetaaga mulimu ennamwalwana kigufune ne mufuna omuntu n'agukifunira omulimu gwajja naye omulimu gukufuukidde omulimu tolina bw'omugamba nti ayenda embeera zonna zikulaga ayenda naye nga tolina bukakafu erumya omutima ku nsi ya mukama mulaavu togirabanga oyinza ogyevuma n'ogamba nfunda n'omubya ngondera awo oyina kiddeemu kirungi kyakukkiriza naye mu mutima nawe tokkiriza oba wakifuna kale kikyo naye kintalakitinga n'abantu bangi ate okyetaaga kirinamu ku booki walumya omutima awo ensi yonna buli gy'oyita ekuwaana oyina ekyana naye gweno omutima guyina engeri gye gukkuba buli sawa I'm going this way I'm going this way I like men who are not toyomba tekyagala muntu balina akakodyo sagala muntu aleeka ayogera agaleeka toyiza yomba nga toleekanye become mind my brand kati n'owulira obusungu obujja omanyi bwa katonda yabutukolera olina obba nabwo ate obwo buluma nnyo oyina ekikazi akalimu kalungi naye okuva wekyafuna akalimu waliwo ebikyusekyuse buddinaddina simanyi lituriti simanyi ekisibisoni okuva omulimu we gwajja akuleka nnyo awaka tolina woomugamba nti mwenzi tolina naye nga piki kyekulaga obukakafu obutali buwandiike walumaawo ku bulaaya walumira ddala wow spinning media waluma abantu bakulaba otambula laisimaine ekyana nayo oyina obulumi obukufumitanga amaggwa wekiraba kamiliyoni nekidduka wekiraba palaso nekidduka endongo y'ekiro yafuuka endongo we are going to Mombasa, we have a trip, we are going for this in the western takuyita takutwala
naye ate omuwerekera ne mupakinga baaga n'omutuusa ku airport naye noddayo ng'emmotoka ogivuga nga togivuga ng'ebirowoozo bikutambula anti agenze Paris ne mikwano gye ate you have to act like a gentleman kali mu Europe wow act like a gentleman this is my ex omubuuzeeko flasmaker how are you doing how's work it's going on well man you know we're trying yeah it's been cold you know yeah so how is Vanessa is cool so how is been weekaliza n'oluzungu olutategere n'aba nti mwino meetinga mu Africa batukola tuli babujja naku meeting sex ne mutandike fake stories yeah what has changed man you know sometimes at work you wonder what kind of world we living in you understand yeah it's kind of that woman is a good one I lost not only got fake stories man I lost I wanted to use this opportunity because this woman is good yeah thank you love so nemwegwa mbifuba no mwana mukama omuntu gwandi kubijinja mvira ku nswazaki inakolagana naye mukama katonda bajogeraawo anti awo ye muddu awulira kati oyo ye muddu ki obulumi obulaba toyina bw'obwogerako famire wajja mu ngaggakokko tebaagala gamba ku mwana waabwe kyonna kyakoze ogumira kigumire tulipu ne zifuuka tulipu bwakomawo olunaku lumu enkya London enkya America enkya Paris enkya ogenda oyita mu kkubo lyo nga maama kali akakuba akafunda waliwo abagenzi bayisaawo tulakita Nigeria the table you were shaking boy I'm not shaking the situation itera akubulya situation otegere oyinza okwesagaga gy'olimu eyeruma ofunda n'abaava abacapati abeeyagala waliwo ate laavu gy'obamu yo nga yakusala wawasa embaga omukazi akola bunyonyi eya hostess nowasa ya hostess kati oba okoze simanyi bali banka okwo simanyi balandiza emirala esituse egenze omukazi w'okunyonyi omufunamu mulundi gumu mu wiiki eyo neekusala naye ng'ekitiibwa kye muyina mu society mukazi waakola mu nnyonyi naye ng'amaziga agwa kuli mu mutima ofunda n'afumba emmere ku kyalo lifunda n'omubyaŋŋondera nga mmanyi nti ndi musajja we tisaamanyirirwa nti katulako ebise ndikyulisa ndikwagadde maama peyini za laavu ozimanyi ze tuyitamu mu nsi muno peyini za laavu mpitirivu olaba lenjira ova kutambula naye nga mumaze mu lusirika wiiki ate tewali kinyiizanga mukazi ayagala public perception nga muyombye naye nga mulina olabika ku mukolo noveeka nga wallahi okuyomba naye nga mulina olabika mu public appearance muddu awulira king in jail nosaako face abulungi sebo mujebale omukwano wuno wadde otubuzeeko wano yebon business nnungi kumbe naye bw'oligaana obwa king in jail oba muddu awuli ojja sigala wekka ekyoli mbikubuulidde saagala oneekwase wadde byannema ze mbikubuulidde kkirizaako ku ekimu ku bibiri kkirizaako kimu oba muddu awulira oba king in jail you must take one aba abakazi baveeko yes you will take one whether you like it or not bw'obwa king in jail toyinza bwewala so long as you are growing up when your beard turn white you will be the number one king in jail bw'onooba sikyo you will still be a big muddu awulira
one of the two. Lwakuba King Nigeria abane sente abamugagga naye nga buli walaga, where are you going to do what, with who, where, when and how? Ne weevuma Range Rover eri awaka nga tomala gagijjawo. Where are you going? Where? To do what? Buli we babayita babiri. N'ovuga tulip naye ng'owulira senga yasigadde. Buli pate gy'oyagala okugendako ng'otuuse mweno sayizi olina okunnyonnyola. Eyagikuyiseeko ani okyasanyuka bya kisiru. Tolina mukazi. Olina n'omwana naye bannaani. Until death do us such a party together. Ebintu byalavuze ku nsi kuno simanyi until death do us a party. Desi tunyumyamu bunyumya simanyi bambuza tumanyi tuli ku topic titatulina topic gye tuliko tuli mu mboozi ya Sunday at home. Amaniton Clarks Oliotya Anthony Mitchell, how are you doing? Tunyumyamu bunyumya njokukuba ejinja mwana omusajja omu yankubira n'angamba Neisima mukazi wange akubira ku simu ne mugaate mukazi wankubira simu yaki ebintu byonyumya ng'ebisinga biri mu maka gange ne mugaba nange golowooza nze saayina maka nange byampitaayitako dda. Yes, love yonna nabbi yagiraba eringa cupa ya soda ebimba nekka. Wabula wekkira awo ino girwanyisa esituke wazibu nnyo abasinga wabaleka si kyekimu kuba omwawukanira waliwo wootuuka nga yakkeeta ng'olinze just kasipaaka agende. Waliwo oli nga yakutama naye ng'ate onoonya ensonga weemukyayira nga yabula tayomba takola ki temulwana naye nga wakoowa. Oba tewakoowa baŋŋanda, wakoowa bamulamu, oba tewakoowa bamulamu, wakoowa step son, oba tewakoowa ye walinga bano simanyi namwagala nnyo ne mujja e Uganda ne muleeta e London n'abaana be babiri. Otuuka n'okyawa abaana n'ogayita agaana ne weesooza ng'onaaba ne weenyiigira mu mmira naye nga olina okukuuma diplomasi. Ensi weetu munnange. Era abantu bolaba baselebratinga nti tucelebratiza emyaka 3 mu bufumbo mubaamu 10 nga lyali lya butenyega. Asatu ogamanyi mulaavu baveekawo ba world champion lave omuntu oba naye myezi 4 n'owulira waja rabbi kiki kino. Big up on yourself anybody. Ng'owangaddeyokko bagiyita mental prison. Omuntu n'akuyitako n'agenda onnaaba nekitegeerezawo nti naawe situka ogende mu kinaabyo. Balina obukodyo bwe baateeka mu nsi eno obutategeerekeka. Simanyi ngenze naaba genda bugenzi onaabe naye awo wonna ayagala era ogende naye mu kunaaba omusigenda kukuuta. Ngenze kwebaka geza omugaye nti nja kujja oba owemudde omukazi agaye nti ngenze kwebaka gwogambe nti ate nzija oyagala kutta bufumbo. Genda naawe naye onodda buzzi mu ddiiro. Naye waliwo emutuyita nga tetunnatuusa genda najja. Nooba ng'oyinda firimu gy'olaba ng'otulo tumutta naye najja n'atlist n'aleeta akantu ayagala n'atlist n'ateeka wano omutwe tagiraba takola ki bw'awoza kendeezaako talaba mupiira n'omugamba beera mu lirinzije tinetta njagenda naawe. Kyokka oyina text message gy'oyagala oweereza kisaidi dish nti nakyo kirinze good night mu message akulemesezza. Katonda yabawa science nze gwenzize ntegeera.
nakyo science bana abakazi Katonda yabawa mungi olaba bategeera nti omwana obwoka bumuluma simanyi kati bugu simanyi kati noga simanyi kati njala simanyi kati apami science oyo Katonda n'amutuma science ategeera nti lwennebagenze lwennafuna olubuto nategeera amazzi nga gagendera ku supidi galumya omutu n'agenda naye neyina gaye yategeera kwolwo olunaku bayina nakyo science ayitira mu simplicity bakazi lujegere gye bakoma obugonvu n'amaanyi ffe tuli mitwewagamu bwewazifu abasajja twewagamu between 20 and 35 emyaka 10 awasigadde nga batwalawo Katonda yabawa power nakunnyonnyola nti omukazi n'akufaako mukazi wo n'afa chance nyingi nnyo nti mu myaka mitono oba ofudde niwe baba bajjajja mu kyalo kasita jjajja mwami mukyala afa jjajja mwami tomusuubira omumala omwaka oba ebiri naye ate jjajja mwami bw'afa ate jjajja mukyala ne 10 emyaka agimala ne 10 so women are a special thing fa abasajja tuli tulakita genda olabe ne mu sex engeri gy'osimamu tulakita yennyini n'otuuya namuno n'alyoka ateeka muno agasambi n'ogakwata nga gaakula ne gakkoona muno waliwo ova mu sex nakanyama n'akuluma. Yes, it has happened to me. Nakanyama n'akuluma buli wamu n'olyokwettika n'ovuunula ogenda ovaawo ng'olinga abadde ago yakawunga kilo 2 bo be bayinamu obukodyo be bayinamu amaloboozi be bamanyi nteeka eno ffe era ne mu sekisi ne Kuraani etulaga nti era tubeera bamuddo awulira. Twatandika tukubawo maviivi kati baagajjawo omulembe guno bakubawo mutwe. Yes, tebakyakubawo maviivi bakubawo mutwe. Olabye nti omusajja tulakita bw'omala ebyo byonna obbikola n'omukolera ebyo byonna emyaka 15 wagamba baloli yakaddiwa nze ekinyendesa nfuna njagala tuuka ku ntikko n'omugaba mukwano entikko kuva ddi neddi oyogera ku ntikko ne bw'ogituukako leero yagala ne wiiki ejjo ogiddemu gy'otamanyi naawe wennyini weeri simanyi tewanoonyeza bulungi n'ogaba mukwano nga nanoonyeza buli wamu. Okitegere waliwo abakazi alina ebisambi bwe biti obanga yeetikidde sekisi akooya n'otuuya ye ng'ali wali atente nodda omuddamu n'abanga atalina kyabadde. Women have a natural science that God provided to them in their way. Oba asomye oba tasomye eri natural science Katonda yagiba giftinga nzibu nnyo. Kajambo jajja Adrian William aga ekyuli oli tabu abalala naawe tebasobolanga basobola ekyuli batya jajja neera atikatereka agambye neera ticampamire oli otya munnange weebala emirimu ticampamire naye nkwagala nnyo bannaye ng'oli muwagizi wange mba ndi awo nga kyokka nkumatira kyokka mba ndi awo nkwagala nnyo ticampamire naye omwana ono the only cash crop we have in our country, many styles. Neja jofa chinesi. No muchusa. Mugambe ntino tudduka wali emmotoka etuleka. Omukazi tebamuddusi. Naye ebintu bye tubakola mu sex byonna. Ne gwolabanga atali fiti amagulu ne gagenda eno n'ogazza eno naye mugambe nti twangwe bannaye mukazi tomupapya vote ekyuli. People say that londa ekyuli neera Tata Janet
we mutanonde nga zino emboozi zikoma nja kunyiiga munonde mbuye nawe ayina byayogera ajje Waituli ndiwe everyday yawula nnyo omwogezi everyday mwawule ku balala bonna they can't sinti ate njogerera mu global time ng'ensi zonna zizukusenga bali nti ayogera saawa 9 Canada eraba America bazukuse Africa bonna nze njogera saawa eki yeah exceptional nze ndi wanjawulo ne mu balala aboogera soogera ku kintu kimu simanyi Museveni sinze ndi so diversify nyinza n'okwogera ku dating bear hunting mountain climbing nze isimanyi nze okwogera n'ogaba nange kati abo saagala kutandika kubyogerako tasobolangako yali asobola lulinge hayi bulumbu ye yayogera ddaze lumbu ye namulaba dda ng'ali ku kyoto Patricia Sewungu ye yamuleeta najja ng'agamba batta abantu batte Nambooze batta ne bigaana Patricia Sewungu ne bituuka ne bimutama n'amugoba ku kyoto n'alyoka asanga kanne kali kasimanyi kojjaani ne beegattagattagatta lumbu ye yayogera dda nga byagaana naawe sia wabaana ayogera alina osooka okulanga nja kubeera simanyi ebulange ku ssaawa 2 charge yowa phone simanyi taaga diisi sibimanyi nze njawulamu banno mu boogezi aboogezi boogera naayita abantu 8 ne bayita ono ne bayita oli okuweza emboozi ya awa nze isimonda bakonga inviting omuntu invite ziri eri wabaliiki wapenge abantu 9 ne bakola video eki ono Ituli mute naawe every day every morning no one yelesi era badi yelesi still vote Ituli abalala baleke I'm supposed to be sleeping. It's 1:03 a.m. Wabula ndi ku live yejeja Ituli tulimbye. Oh my God. Chali wange poa mu mwana ekyamande. Segirinya yagenda okuddanga pesi kwenzirukira bweba motoka ndi mu Mustang eduka. Mustang ojimanye eduka. Nvugira ku leni ndala 300 kilometers per hour ndi kunga odoze Germany. Segirinya ali muwishi. He needs to pick up momentum kubanze dina momentum ninga Man City. Daddy Janati. Daddy Janati. Janati anjagala ebyeddala nga taata oba mama ye yamugambi naye ate munaye mukulu ekimala kampromoting abanjagala bannange kanjagala ate kalabika bulungi twavuga Mustang ziduka ate twabagambira nawo nti tujja basanga olaba ba YouTuber tie ba YouTuber bena kuwaza ayagala ajja kukima interview nga yefudde omwave nnyo simanya sola wa YouTube anyway but naba ba YouTube tujja basanga fe bananyini kwogera inze mbanja kusanga ngenda gendaga YouTube live mbanja kusanga nze isima sipapira bitu biri mukwogera ya tumulanga papa kola naye ngenda kukola n'okwogera we kuli lumbuye ayogera ku kintu eki oba bibiri Ssaabasajja yekwata ku bintu ebyo nenze isima naawe entertainment social life mukwano tuli mu Sunday vibes. I'm working tomorrow chokka I can't sleep because of Daddy Janat. Kalo olaba you see ngembuzi everi simanyi nawe isima amakanzu simanyi nnyo ojonyiza abantu bakusanga eyo bakwate bakube
abantu balina okugenda okukola amasanyalaze gange gagenze leero Sande sisobodde genda ku BTFM kadima kano mukasalemu mukampere kadima mukwano wankubidde kusigena kujja ku BTFM because bamaliriza mmotoka butala bwa security bafunamu obuzibu kati bazze butereza then also nasambye omupiira I have lots of pain namenyeke bina kati mbadde nkyasiga ontulira side emu siri bulungi ndimu kapiki pule kambuga kano ndimu kana akambuga kale n'olw'ensonga eyo muntagingire kadima mugambe njabba naawe ku Tuesday njabba naawe ku mazaalibwa go weganabeerayo owa saluni nindaako laba Nakachwa agambe sokwe Nakachwa Farida agaesokoleka endaba ekichuli bannange mbagala nnyo mbagalira ddala tunyumizaamu just Sunday tuba tunyumya mbunyumya kuzaamu maanyi kuuma mukyala wo kuuma edikwota oli ne bwayogerera mukazi w'ebigambo sigojja okwebaka naye bulaaya abantu balemesa amaka lwa bigambo n'oli n'akulemesa omukazi gy'oli oneebaka naye empewo nejja omukazi yagenda lwa bigambo bitaliimu gemera ku mukazi w'oli ne bwayogera ebigambo mugabe mulina ebigambo n'okwebaka n'omuntu kirala ndekera omukazi ye bantu abatuzaamu energy to live longer nkuwadde science katonda gwe yabawa n'amaanyi n'emibiri gyabwe egyo gy'olaba ng'eminafu naye wogitesitinga mu sex buli ango omunene n'omutono bonna basobola waneeyite bonna n'omunyuyiza emikono n'otuga n'ogalula emba bingi nnyo waliwo abagala ddate sex crazy sex fun sex bonna katonda yabawa karakita naye ate ng'ajjukira ne waaba takwagala asobola okwebaka naawe emyaka egiwera nga neetakwagala kati omusajja woobeera mukazi wamwebakako emirundi minene n'otegeeza nti yayitakwagala otya nnyo kiringa woonooyenda omukazi n'akomawo nga yategedde n'akuteerayo amazzi mu kinaabiro n'aleeta n'akamere nga wayenze obe oteekangako kakokola tondeka nnyuma omukazi nga wayenze n'atayomba najja nakwekolezako tikulikayo ddadi simanye amazzi gye tugendangayo jja n'abaasidi wabwerere engalo zife era olabanga wayenze nga yabitegere tabyogera ku mugayo omusulo ogunnuma yitamu kubira basenga abo babakazi ni mu bituulemu tokkirizanga omukazi osiba obusungu ng'ekintu wakikoze ne mubeera mwenna mu nnyumba akusazeeko obusolo katonda yabawa emitima migumu nnyo they are the most brave beba humans abali most brave gwomanyi peyini y'okuzaala ogenda bugenzi mukayo n'owulira ng'ofa peyini naye omutwe ng'ogwa edimanya nuwa mutwe lumbuye kati mama wa lumbuye olaba omutwe gwa lumbuye pain those are the heroes top soldiers abatazanya era omukazi wakuwoninga ng'okitwala serious lujegere abakazi lujegere gye lukoma obugonvu n'amaanyi so beera cautious toyombanga n'omukazi n'omuswaza ku pate ebulaaya noddeekanga weetamiizizza n'oyingira obuyi batereka obusungu bamanyi ddi aw'okugaba venom wen gwe abasajja twebaka n'ogegera biki abakazi ogenda okudda engulu ng'akutunuulidde mumukigezeeko mulabe every time we nali nga ndi married nga ne wenneebaka ngenda okyukanga mukazi wange alaba niŋŋamba ne bannange bo beebaka ddi abasajja bange ajja jjofa kinensi